agakagwawo dictator adduse mu ggwanga wetwogerera abadde president adduse mu ggwanga oluvannyuma lw'abantu okwekalakaasa ne bayitirira obungi ne bawamba ekibuga ekikulu wetwogerera essaawa ntono nnyo ezaakayitawo nga dictator oba nakyemalira amaze okubeera nga adduka mu ggwanga lyengenda okubuulira mbeera gyengenda okubuulira wabula nga bano bali ku sayidi emu ne General Yoweri Kaguta Museveni era mu bufunze oyinza okugamba nti mukwano gwa Museveni dictator omu adduse mu ggwanga oluvannyuma lw'abantu bannansi okuteekawo embeera ne beekalakaasa ne balaga obutali bumativu bwabwe okutuusa dictator bwapondoose nga n'omukono ogw'abasajja abarasha abachina abasajja abairani n'amawanga amalala gonna agabadde gali emabega we nga tegasobodde kubeera nga gamubeererawo tegasobodde kubeera nga gamuyambako wetwogerera nga dictator adduse mu ggwanga ekibuga ekikulu kimaze okuba nga kiwambibwa era abakiwambye be bantu abali ku ludda olubadde luvuganya kyoyinza okuyita opposition bawambye ekibuga ekikulu omukulembeze w'eggwanga n'adduka mu ggwanga oluvannyuma lwa pressure okumuyitirako abantu gye babadde bataddewo omukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira kubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi wolaba ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga ate tutambula ffenna genda mu comment section nga bwenzija okubulira lino ggwanga ki mukulembeze ki mbeera ki bino ne bigenda mu maaso wakati abasajja abazungu abasajja abamerika abasajja abangereza bali mu kaweefube okulaba nga batereeza oba nga bazza enfuga ey'amateeka mu mawanga ag'enjawulo nga n'eggwanga erya Uganda mw'olitadde era wano omu kye bayita foreign police kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV njagala ng'omaze okusubscribinga bw'oba omaze genda otuwe ekigalo kubanga gy'okomukulayikinga information gy'ekoma okubeera nga ate etambula njagala kubanga nkutuusako amawulire okusinziira ku mikutu egy'amawulire egy'amaanyi okwetolola ensi yonna omusajja amanyiddwa nga Bashar al-Assad akulembedde eggwanga erya Syria okuviira ddala mu mwaka ogwa 2000 nga wetwogerera embeera etabuse era emutabuseeko paka bwadduse mu ggwanga eryo nga takyasobola yadde okusigala mu State House oba mu maka g'obwa president mu ggwanga erya Syria oluvannyuma lw'abannansi okumuyitirirako pressure n'esukka n'aba nga takyalina kyazzaako takyalina kyakukola okujjako okubaviira mu ntebe gye babadde bamubanja ono abadde president ow'omulundi ogw'e19 ow'eggwanga erya Syria wetwogerera ng'ekibuga ekikulu kiwambiddwa ebibuga eby'amaanyi byonna bizze nga biwambibwa okwekalakaasa kwatandika mpolampola era ne kuvaamu n'okulwanagana okw'emmundu ab'oludda oluvuganya ekibinja ekimu kyakwata emmundu ne bateekawo pressure ne bagamba tetugenda kukkiriza bukulembeze obw'omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad ne famire ye okulaba nga ate batufotobbalako ku myaka 59 egy'obukulu ono yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1965 mu kibuga Damascus eky'eggwanga erya Syria ekikulu eky'eggwanga eryo era nga ne kitaawe yaliko omukulembeze w'eggwanga kakati ebimutuuseeko bye bino byenjagala okuba nga nkuwa essaawa zino zennyini okusinziira ku mikutu egy'amawulire nga bwe nkugambye egy'amaanyi okwetolola ensi yonna nga mu gino mulimu omukutu ogumanyiddwa nga The Guardian omukutu ogumanyiddwa nga BBC World News omukutu ogumanyiddwa nga Sky News omukutu ogwa CNN omukutu ogwa Al Jazeera n'emikutu emirala gyonna okwetolola ensi emikutu egimanyiddwa nti emikutu gy'amaanyi Reuters emikutu egya CNN emikutu egya NPR emikutu gyonna gy'omanyi gyonna gyayingidde dda mu nsonga eno okutegeeza ensi nga omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad bwadduse mu ggwanga erya Syria era ekibuga ekikulu kimaze okuba nga kiwambibwa offices eza gavumenti zonna kyoyinza okuyita public offices zonna zibabadde baddukanyizaamu emirimu ba prime minister baminisita ab'ebyokwerinda baminisita ab'ensonga endala abakungu bonna aba gavumenti ebitongole byabwe oba offices zaabwe zibabadde bakakkalabizamu emirimu zamaze okuba nga ziwambibwa era abasajja bategeezezza nti bagenda kulangirira ekiddako mu budde obutali buwanvu nnyo gwampuliriza mukutu gwa Redison TV njagala kubanga ate byonna mbikutuusaako bwe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambulira ddala ku nsonga eno okuviira ddala mu mwaka ogwa 2011 mu kye baayita Arab Spring amawanga agali mu Buwarabu nga kuliko n'agamu kwago agali ku lukalu lwa Afrika watandika okwekalakaasa ng'abantu ba bulijjo beegumbulira okulaba nga beekalakaasa nga bagoba bannakyemalira abakulembeze abafugidde ensi zaabwe mu myaka emingi ate nga babafuga bubi byatandikira mu ggwanga lya Tunisia ne biranda mu ggwanga lya Egypt ne biranda mu ggwanga lya Libya
neera abakulembeze bangi abajibwako oba abazze bajibwako oluvannyuma lw'abantu okwekalakaasa mu mwaka ogwo ne mu ggwanga erya Syria kye bayita Arab Spring okwekalakaasa kwatandika. Kakati njagala okuba kafaananyi, okwekalakaasa kwatandika mu mwaka gwa 2011 mu ggwanga erya Syria. Omukulu Bashar al-Assad yali yakafugira emyaka 10 nga nagumwera gyokka. Bannansi ne bagamba mwe badikiteta tetwetaaga kubamanya. Badikiteta bangi abaali bamaze okubanga bagwa oluvannyuma lw'abantu ba bulijjo okwekalakaasa mu mawanga ago nga bwe nga kugambye. Mu ggwanga erya Tunisia mu kibuga Tunis abantu bekalakaasa okutuusa omukulu amanyiddwa nga Ben Ali bwe yadduka mu ggwanga eryo. Mu ggwanga erya Libya mu kibuga Tripoli n'ebibuga ebirala abantu bekalakaasa oluvannyuma eggwanga erya Amerika n'omukago gwa NATO ne bayingira mu nsonga zino ne bakuba omusajja amanyiddwa nga Muammar el-Gaddafi okutuusa bwe yadduka naye bwe yali agenda okudduka era yakwatibwa oluvannyuma nattibwa. Mu ggwanga erya Egypt mu ggwanga erya Yemen omukulu amanyiddwa nga Ali Abdallah Saleh era naye gwali gwe gumu abantu bannansi batandika okwekalakaasa paka bwe bamusinza amaanyi omusajja naye n'awunzika nga adduse mu ggwanga erya Yemen lye yali akulembera. Wabula okwekalakaasa kw'abasajja bano kutandika mu kwekalakaasa kuwunzika abantu bakutte emmundu naddala nga womanyi mu mawanga ag'Abawarabu. Mu ggwanga erya Syria lye twogerako eggwanga lino libadde likyakandaliridde era nga bo enkyukakyuka ebadde tennafunibwa newankubadde nga nabo batandika okwerwanako mu mwaka gwa 2011. Kati gwampuliriza ayagala enkyukakyuka ng'ojagala mu myezi 3 ojja kusinziira oba ojja kulifaalinga ku ggwanga erya Syria. Mu ggwanga eryo batandikira wamu n'eggwanga nga Egypt, batandikira wamu n'amawanga nga Yemen, batandikira wamu okwekalakaasa n'amawanga nga Tunisia n'amawanga nga Libya, naye bo bambi enkyukakyuka balabika nga bagifunye mu mwaka gwa 2024 bwe twogerera oluvannyuma lwa pressure eteereddwawo ne bawamba abantu ba bulijjo nga bayambibwako ebimu ku bibinja ebyabo abalwanyi ne bawamba ekibuga ekikulu ekibadde kikyasigadde ekimanyiddwa nga Damascus n'ebibuga byonna ebibadde bikyali okumpi awo. We twogerera nga Bashar al-Assad abadde akulembera eggwanga eryo dictator gwe badde balwanyisa amaliriza adduse mu ggwanga. Mukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Nga sinaba kubanga nkutwala wala ngenda kusooka nkuwe ku ggwanga erya Syria atalimanyi. Eggwanga eryo lisangibwawo mu kye tuyita Middle East era lyerimu ku mawanga agaali ag'amaanyi mu bitundu ebyo. Eggwanga lino liyina ensalosalo n'amawanga gano wammanga genjagala okubeera nga nkusomera gwampuliriza. Eggwanga lino erya Syria liriraanye oba liyina ensalosalo n'eriyanja erimanyiddwa nga Mediterranean Sea. Eggwanga erya Syria wansi wakati awo liriraanye eriyanja erimanyiddwa nga Mediterranean Sea mu bitundu ebya West. Lirina boda n'eggwanga erya Turkey mu mambuka, lirina boda n'eggwanga erya Iraq mu maserengeta era wansi eyo yewali n'eggwanga erya Jordan. Kati mwe bannayuganda abawangalira eyo mukitegeera bulungi nnyo. Lirina ensalosalo ku mawanga nga Israeli, Lebanoni era saidi eyo. Eggwanga lino lirina ebibuga eby'amaanyi ebiwererako ddala, wabula ng'ekibuga ekikulu era ekikyasinze obunene mu ggwanga lino kiyitibwa Damascus, kyekibuga ekibadde kikyalemeredde ab'oludda oluvuganya oba ab'oludda oluwakanya gavumenti eya Bashar al-Assad. Ekibuga kino nga kirina square miles 7,500 kirina abantu abasukka mu bukadde 25 ekibuga kyokka nga kirina square kilometers 18 n'ekitundu oba square miles 7,115. Kibuga kibadde kinene nnyo era kibadde kikyalemeredde bannansi naddala abawakanya obukulembeze bwa Bashar al-Assad akulembedde eggwanga eryo okuviira ddala mu mwaka gwa 2000. Kakati we twogerera bamaze okuba nga beddiza ekibuga ekyo ekimanyiddwa nga Damascus nga we twogerera omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad amaze okubeera nga adduka mu ggwanga erya Syria. Lyabadde akulembera lyennyini bannansi babadde acunya oba babadde afugisa omukono ogw'ekyuma bamaze ne bafuna eddembe lyabwe. Nga bwe twogerera mu ggwanga erya Syria kati bikujjuko bye biri mu kugenda mu maaso. Abantu bali ku street bayise ku street n'ebipande ebigamba tukuwonye n'ebipande ebigamba omuntu afunye ku ddembe mu ggwanga lye erya Syria. Bannansi bangi bali mu kubeera nga bajaganya mu ssaawa si nnyingi nnyo eziyise kuba amawulire genkuwa gaakagwawo gwampuliriza ku mukutu ogwa Redson TV. Omukulu ono amanyiddwa nga Bashar al-Assad nkugambye nti wa myaka 59 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa 1965. Omusajja munnabyabufuzi
era yaliko mu magye ag'eggwanga erya Syria. Ye mukulembeze oba yabadde omukulembeze gw'eggwanga erya Syria ow'omulundi ogwa 19 nga yatandika okufuga eggwanga eryo gwali mwezi gwa 7 omwaka gwa 2000 nga wetwogerera olunaku olwaleero bamaze okuba nga bamumamulako December owa 2024. Bashar al-Assad yaliko commander in chief ow'amagye g'eggwanga erya Syria kituyita Syrian Armed Forces. Yaliko secretary general ow'akabinja akamanyiddwa nga Central Command of the Arab Socialist Ba'ath Party, kyali kibiina oyinza kitwala ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Yaliko Central Command, yaliko secretary general ow'akabinja ako. Yali oba mutabani w'omugenzi amanyiddwa nga Hafez al-Assad, ono nga yali president ow'eggwanga erya Syria wakati w'omwaka gwa 1971 paka lwe yafa mu mwaka gwa 2000. Ng'eno famire bakulembedde eggwanga eryo okuva mu 71 osobola okubalabalamu emyaka awo. Emyaka giri mwana gikunukiriza myaka 50 ng'abakulu bano be bakulembera eggwanga erya Syria. Omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad yakulembera eggwanga eryo okuva mu mwaka gwa 2000. Wabula omwaka ogwo gwa 2000 yali addira kitaawe Mbigere eyali yamaze ebbanga naye ng'afuga kubanga ye yatandika okufuga mu mwaka gwali gwa 1971 wabula mu mwaka gwa 2000 n'afa. Bwe yafa ne bakwata Bashar al-Assad mutabani we n'aba nga yasikira entebe oluvannyuma lwa kitaawe Hafez al-Assad okuba nga yali amaze okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno n'aba nga yafa. Bano ne bagamba kya mutabani we yalina okubeera nga addawo. Kati we twogerera abantu b'ekyayi ne bagamba famire emu egenda kutufuga etya. Ono yazaalibwa mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Damascus nga bwe nkugambye, era Assad yasoma n'atikkirwa okuva mu ssomero ery'obusawo oba medical school ng'eno university bagiyita Damascus University gwali mwaka gwa 1988 era nje yatandikira okukola obwa dokita n'avaawo n'agenda mu magye ag'eggwanga erya Syria n'akola ng'omusawo mu magye ago. Myaka ena ejaddako yagenda n'asoma kye bayita postgraduate oba nga agenze kwongerako mu kye bayita Western Eye Hospital mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga ekya London n'asoma kye bayita ophthalmology. Mu mwaka ogwa 1994 oluvannyuma lwa mukulu we amanyiddwa nga Bashar al-Assad eyafa akabenje k'emmotoka, Assad yayitibwa n'atekinga over omulimu gwe yali akola okubeera nga ate akwasaganya emirimu gye yali akola mu magye. Oluvannyuma lwa Assad okuyingira amagye oba akademe mu magye g'eggwanga erya Syria nga kitaawe ye president, kitaawe gwe nkugambye amanyiddwa nga Hafez al-Assad, ono kigambibwa baamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera in charge owa Syrian Occupation of Lebanon mu mwaka gwa 1998. Eggwanga lino lyalumbako eggwanga lya Lebanon era omukulu ono gwe baawa obuvunaanyizibwa ye yali in charge ow'eggwanga lya Syria nga lirumba eggwanga lya Lebanon. Ng'ennaku z'omwezi 17 gwali mwezi gwa 7 mwaka gwa 2000 Assad yafuuka president. Ennaku z'omwezi zali 17 mwezi gwa 7 omwaka 2000 Bashar al-Assad lwe yafuuka president oluvannyuma lwa taata we okufa kubanga taata we yafanga ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa 6 mu 2000 ne wayisaawo omwezi gumu n'ennaku nga 7 ne balangirira nti mutabani we amanyiddwa nga Bashar al-Assad akutta obuyinza. Mu mwaka wakati wa 2001 ne 2022 waaliwo okwekalakasa okutonotono era okwo tekwagenda wala. Bannansi ne babakkakkanya nga bw'omanyi abasajja abafuzi be bayita ba dictator abafuzi abafugisa amawanga gaabo omukono ogw'ekyuma. Omukulu yaba neutralizinga babakubamu omukka ogubalagala n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mu mwaka gwa 2011 ekitongole eky'amawanga aga Bulaaya oba European Union n'eggwanga erya United States of America n'agamu ku mawanga aga Buwarabu kye tuyita Arab League gaasaba omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad alizayininge oluvannyuma lw'okwekalakasa kwe nkugambye kuli okwatandikira mu ggwanga erya Tunisia ne kusaasaana mu mawanga aga Buwarabu kye twayita Arab Spring. Bannansi mawanga ago nga beekalakaasa kati mu kye baatuuma Syrian Revolution ne kikula ne kifuuka Syrian Civil War. Bannansi abasoba mu kakadde batandika okutambulanga nga beeyiwa ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo omuli ekibuga nga Damascus n'ebibuga ebirala nga bwe nkugambye. Kakati okuva olwo kigambibwa nti abantu abasukka mu 58,000 be bazze battibwa ng'era battibwa omusajja akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga Bashar al-Assad ng'akozesa ennyonyi ez'eggwanga ng'akozesa ebyokulwanyisa by'omutawaana ebitakkirizibwa kubeera nga bikozesebwa ku bantu. Kati bwe twogerera abantu bamaze ne babeera nga bawangula.
mu ggwanga eryo erya Syria abadde mukulembeze naye nga tali famous era nga abantu tebamusiima oluvannyuma lw'okuba nti yaliddira taata we mbigere nga ne taata we yennyini baali bamukoye bannansi mu ggwanga eryo erya Syria. Kigambibwa nti abantu 58 gye nkugambye abattibwa kwabo emitwalo egisukka mu 30 baali si balwanyi, baali si beekalakaasi, wabula baali bantu ba bulijjo abaali beekolera emirimu gyabwe. Okusinziira ku kitongole ekimanyiddwa nga Syrian Network for Human Rights, ekitongole ekirwaniza ky'eddembe, era nga kino kyali kiwakanya obukulembeze, kibadde kiwakanya nnyo obukulembeze bwa omusajja amanyiddwa nga Bashar al-Assad. Kino nno ekitongole kyavaayo ne kitegeeza nti ekyamazima omukulu ono attidde ddala omuwendo gw'abantu ogusukka ne kwogwo gwe tubawa. Gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad yatandika okuvunaanibwa emisango gye bayita war crimes, era naddala mu biseera ebyo abantu abaafa, ebintu ebyayonoonebwa n'embeera yonna nga bwe yatambula mu ggwanga eryo kyaviirako gavumenti eno okubeera nga yali ekyayiddwa okwetoloola ensi yonna, naddala okusingira ddala mu bantu baayo n'okwetoloola ensi yonna. Mu bibuga ebimanyiddwa nga al-Hasaka, ekibuga ekimanyiddwa nga Deir el-Zor, ekibuga ekimanyiddwa nga Damascus, ebibuga nga Aleppo, ebibuga ebimanyiddwa nga Homs ne Latakia, ebibuga kigambibwa nti wetwogerera namungi w'omuntu yamaze dde okuba nga yeeyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyo okulaba nga basanyuka, bajaganya, nga basagambiza okugenda kw'omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad mu ggwanga eryo erya Syria. Bingi nnyo ebikwata ku nsonga zino bye mbadde nnina okuba nga nkutegeeza, wabula olw'obufunda bw'obudde njagala kukuwaako aka katonotono naye ng'amawulire geega agafulumye nga galaga nti omukulu Bashar al-Assad amaze okubeera nga adduka mu ggwanga erya Syria, ekibuga Damascus, oluvannyuma lw'okuba nti kibadde kimaze okubeera nga kiwambibwa. Emikutu gy'amawulire gy'oyinza okugendako n'ofuna ensonga eno mu bujjuvu kuliko omukutu ogumanyiddwa nga Al Jazeera. Omukutu ogwo gugenze ne guteekayo nti Syrian War Live News, Opposition takes Damascus, ssaawa 2 eziyiseewo. Omukutu ogumanyiddwa nga Reuters gugambye nti Syrian rebels topple President Assad, Prime Minister calls for free elections, dakiika 5 eziyiseewo. Omukutu ogwa CNN gugambye nti Nick Robertson says Assad appears to recognize his grip on Syria, ssaawa nga 8 eziyiseewo, nga wano babadde bapredictinga. Omukutu ogwa BBC World News ne gugamba the unthinkable has happened, what next? Ekibadde tekirowoozebwangako kibaddewo, omukulu Bashar al-Assad adduse kyekiddako. Omukutu ogwa CNN, Syrian rebel leader speaks to CNN in exclusive interview, zabadde ennaku 2 eziyise. Mu bbanga siddene nnyo bwe nkugambidde era wenkoledde eggulire lino ng'omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad afugidde eggwanga eryo okuviira mu mwaka gwa 2000 paka Desemba owa 2024 amaze okubeera nga adduka oluvannyuma lw'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Damascus okubeera nga kiwambiddwa. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate na subscribe nga kikole, tugenda kujja ne information esingako wano naye nga akatalekeka. Bashar al-Assad ky'olina okumanya abadde munywanyi nnyo gw'abasajja bano wammanga, okuli omusajja amanyiddwa nga Vladimir Putin akulembera eggwanga erya Russia, abadde munywanyi gwa Bashar al-Assad, era eggwanga lya Russia yeribadde liyamba ennyo okulaba nga omusajja ono tamaamulwako. Omukulu akulembera eggwanga erya China amanyiddwa nga Xi Jinping akulembera eggwanga eryo mukwano nnyo gwa Bashar al-Assad, era abadde naye mabega w'obukulembeze bwono. Eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran, eggwanga erimanyiddwa nga erya North Korea n'amawanga amalala gali ku sayidi ey'omukago gwakatondebwawo ogumanyiddwa nga BRICS babadde mabega w'obukulembeze bwa Bashar al-Assad, naye nga wetwogerera obukulembeze bumaze okuba nga buggyibwako. Eggwanga erya America, amawanga nga United Kingdom, amawanga nga Bufalansa, German n'amawanga agali ku lukalu olwa Bulaya agasinga obungi naddala agali mu mukago ogwa NATO gabadde gali against obukulembeze wa Bashar al-Assad. Kino kikulaga ki? General Yoweri Kaguta Museveni, President Paul Kagame owa Rwanda n'abakulembeze abalala nga Cyril Ramaphosa w'eggwanga erya South Africa bali ku sayidi y'emu omukulu ono kwabadde, era bwe baba nga sayidi yaabwe gye bawangudde ebinaddako onaawulira. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.